ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2021 akasuubirwa okubeera akavaawo mpitamu mu byobufuzi mu kiseera kino bijjudde amapuuli okuli okweyogerera ebisongovu, okulwanagana, emisango mu kkooti egyesigamye ku nsonga z'ebyobufuzi ssaako n'emivuyo emirala. Kikyasimbyeyo ke kalulu ka NRM akaabutikiddwa effujjo mu bitundu ebimu, era akalulu kano kagweredde mu tiyaggaasi n'amasasi. Ezeerowezesa abantu bangi nti akamyufu k'ekibiina ekiri mu buyinza bwe kaabeereddemu okuyiwa omusaayi bwe katyo, n'akalulu ka bonna aka 2021 kandiba bwe katyo. Kino kye kimu ku nsonga eziwalirizza Omusumba Kayanja okusabira eggwanga lisobole okuvunuka embeera eno. Omusumba Kayanja asabidde eggwanga ng'asinziira ku mikutu gy'amawulire, era okusaba kuno kubadde butereevu ku BBS terefayina. Omusaayi gwe twalaba, ebikonde bye twalaba, neeyisa gye twalaba, ng'olabira ddala eggwanga lisobola okutandikira awo, ng'olaba tebakyafaayo ku bannaabwe, tebakyafaayo ku bannaabwe, omutima guli gugenda guva mu muntu mpola. Kati so Mukama n'akituteekako nti tukwate eggwanga lyonna tuliyimirize lyonna, ng'ate tolina ngeri gy'oyinza agamba bannayuganda mwenna nti enkya temukola, temulima, temukola muti. Ekintu kyokka kyokka ekisigadde mu Uganda ekirina amaanyi okwogera ne bannayuganda bakiyita midiya. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde pulezidenti yalangirira nti amasinzizo gaddemu okutambuza okusaba, naye nga mulimu abantu 7. Kyokka kino bannaddiini bazze bakyemulugunyaako nga bagamba nti omuwendo gw'abantu gwalisinzidde ku bugazi bwa ssinzizo. Gavumenti bwebanga ddala mu butuufu teyeekakasa, kubanga yakwasiba obuyinza obwo obw'ebyobulamu, bwewulira nga ddala erina kyeyeekengedde, yandibadde tegulawo makanisa na mizikiti, erinde ekiseera oba ewa abantu ebintu eby'okukozesa, kuba buli muzikiti gwonna tegwenkana gwa Old Kampala oba Kibuli. Eriyo obuzikiti obw'omu byalo eyo nga nebyoyogerako bya SOPs tebabitegeera. Eriyo ekkanisa mu byalo eyo nga ne Buganda mukume district olitakitegeera kyogamba. So nze ndowooza tukyalina omulimu munene nnyo to sensitize people before we do that. Naye nga bibaganye baggulewo ojja kusanga ekkanisa ng'eno abantu 7 bateeke mu lutikko ng'eno otandika otya. Omusumba Kayanja agamba nti waakiri bakkirizibwe abantu bajje mu bibangirizi by'amasinzizo nga wano we basinziira mu mmotoka zaabwe okuwulira enjiri. Abalina parking yard nga nnene basobola okuteekamu emmotoka, abantu ne basabira mu mmotoka zaabwe ne bajja ne batuula muli. You don't have to get out, you don't have to contaminate anybody. Obeera mu mmotoka yo. Bano bamaze ennaku 10 nga basiiba olwavaawo mpiteewo atandise okulabikira mu byobufuzi nga twolekera akalulu ka 2021. Chris Semalimu Semakola, BBS terefayina, Gambuuze.